byabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwetweyongerayo mu nsiike yaffe ebyemizannyo wano malindirire nga kilabu ya Express yetegekerwa okujaguza olw'okuweza emyaka 6 bukyanga etandikibwawo ye omutendesi waayo Waswa Bosa asekeredde abayeekerabe abagenda basasanya olugambo nti yakwatiddwa ku nkoona. Munnabyamizannyo Brian Katende alina ebisingawo. Omutendesi Express Waswa Bosa asekerera abadde babungeese engambo nga bwe yagobeddwa ku butendesi bwa ttiimu eno olw'ebigambibwa nti talina bbaluwa zimala kutendeka kilabu mu liigi y'ababinyerwa. Bosa ategeezezza nga abadde babungeese engambo zino bwe benoonyeza ebyabwe. Abantu bonna abanjagaliza Express manyi banjagaliza n'abatanjagaliza tikyaliwo mu Express kyagitwala mu maaso era ebibadde byogerwa kyayika be batatwagaliza nga Express naye abatwagaliza Express nkyaliwo era obuyinza babumpadde. Yeebazizza bakama abeera okumussaamu bwesigwa ne bamwongera endagaano empya. Wano wakwongedde abawagizi b'Express bonna mu ggwanga obutaddira mu buwagizi kubanga sizoni ejja ekikopo kya liigi y'ababinyera kyabwe. Neebaza bakama bange be mbadde nabo ne bakama bange abapya kunnyongera okumpa obuvunaanyizibwa okutwala ttiimu eno mu maaso. Kyensuubira nti Express tulina ogizaayo waggulu nga bwe yali. Yes, enkulu wa kilabu eno Haji Ali ategeezezza nga bw'eri enkola yaabwe okuba n'abasambi abalungi era ne ku mulundi guno bakuwandika abasambi abalala bangi abalungi era abali ku mutindo. Tulina ne ttiimu endala eya under 20 23 gye bayita Wembley naye eriikiriza kilabu. So ekiriwo tugenda kubeera nga tuggumiza ttiimu zezo ebbiri zibeere nga ziriikiriza kilabu yaffe eya waggulu tubeere nga abasambi be tulina nga ffe nnyini tubakwatako ku mukono gwaffe okuviira ddala nga bakyali bato babeere nga bwe bajja mu ttiimu enkulu nga yesaawa okusambira Express enkulu. Olunaku lw'eggulo nnyini ntebe w'Express era nga ye minisita omujja w'abavubuka n'abaana w'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi yawuubyeko oluhu lw'ekigere ewa Nkulukuku n'alambuzi b'emirimu egikolebwa kisaawe kino era bw'atyo n'akakasa Waswa Bosa ku butendesi bwa kilabu eno. Express bali mu kwetegekera ebikujjuko byabwe nga baweza emyaka 6 kasokedde kilabu eno etandikibwawo. Brian Katende, Kingdom TV, amalindire ag'ebyemizannyo.